DNA mugenda gikola digwe ne Madubala okukakasa nti Madubala muganda. Embapula ziri mu kutambula naye lwakuba ndi Madubala munaye buli bw'omunoonya bw'ati aba abeera agamba nti ndi makindi ejangu onsange wa nawe omumanyi. Nzijukira olunaku lwe nasemba okwogera naye ng'ongambye nti mulabika muli ba Luganda ne Madubala watugamba nti omuzimu gwa mama wo tegunnaba kukkiriza kusisinkana Madubala kati ki ekyabaddewo? Anti kakati olaba ekikulu ekiriwo lwaki ngugambye nti no bali bazo gondi mu Sudan yatukubidde ku macha bwe yatukubidde n'oli bamuyita cervix oba mu Sudan ya original Buganda wa Madubala ate nga mukulu we. Oli mukulu wa Madubala? Ndi mukulu wa Madubala naye twatadde empapula kati tugenda mu DNA naye nagenzo bwakedde ku macha leero nagenzo okusindikya programu y'okujja ndi tukwatagane nabadde ndi awo nyina ekirooto kye nafunye era Madubala ne mukubira essimu ne mugamba nafunye ekirooto kikanga nnyo kubanga enkya nyina abafu b'engenda okuziikula bali 18 bali eno gye baziika Kafeero. So naye ndowooza emizimu egyo gyonna gyatugatidde wamu era gwe twagenze genda okuwa programu twasuze nga tulina programu z'abantu olw'omuntu olulimi baluwangira mu mayembe. Olulimi lw'omuntu baluwangira mu mayembe. Nanti kati amayembe gaba gagenda kusaddaaka. Anti amayembe ago kyobora olulimi olwo lwogera lwowulira nti n'ejjembe lyogera. Awo amayembe gaba tegagenda saddaaka abantu. Anti kati kisinziira. Oyagala gaaki. Walu ejjembe ulira. Kati leka nkube. Kati amayembe go. Anti kakati. Olulimi lw'omuntu amala muntu kufa. Anti kakati aba abafudde. Sogera ku bantu bano abalamu nti ongenda musalamu olulimi ngamba bano abafu. Kati gamayembe googererawa. Ati kati kyovola byebiri bye nakugamba dijja gwe atakkirizangako nti neddogo gyeriri tebakulogangako gwerinda bakuloge ejjembe gyeriri amayembe gye gali bagakozesa abantu bye byowulira nti nugundi baamuloze ebintu ayogera ebintu bimu era amaanyi ago twagala nnyo abantu tujjako ebintu byaffe ffe tumanye engeri gye tutobye. Kati omugagga ye bwe yakujjako ebintu byebyo amaanyi go kiina engeri gye kyakuzaamu emabega? Kyanzizaamu emabega natunda n'emmotoka zange 2 nali natandika kuzimba obuyumba bw'abagundi ekasangati obw'abapangisa nabo nimbutunda kwegamba nga ndaba embeera. Lwaki obitunda okola otya? Nkugambye amaanyi genyina gakola nga yagatwala n'agagata mugagge. Kati ng'otunda ebintu byo ogazeewo? Yendako nkikutereezeemuko katono. Omuntu bw'okeera ku makya oli nga olaba ebiseera ebisinga omuntu tokerangako awo ne weteeka mu kintu ky'otali. Madubala njagala obeere mwalaali. Teweteeka mu by'abafu. Nkugambye senga wange bali mu Tanzania mu TZ yali musawo muganda era akeberanga ndabaawo naye ng'otuvuddeko ne kwekyo nze nyina amaanyi agange era abantu bangi bagezezzaako ajja kugamba nti alina amaanyi omutuuseeyo asooka afune diarrhea ku malaalo. Ekintu ky'abafu Madubala njala bw'aba ayingira guno omulimu njagala ategeere kino ekintu wammanga ekintu ekiyitibwa ekyabafu olina okyegendereza nnyo. Nze gw'olaba wano nakugambako. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media yeze Hadija Kigozi tudde ne baswahaba bano babiri omu agamba nti ono alayika muganda we ate ono yasemba okunkubira essimu ng'agamba Hadija leta poliisi tugende tukwate Kalipiro. Kati simanyi abakwataganye batya nange mbadde ndi awo ngenze kulaba abavubuka babiri
nga watuuse simanyi bwe kijja naye nga bannayo olunaku olwaleero tugenda kuba tubiyitamu tutegeere eddala Madubala ne Kalipiro ba Luganda oba waliwo eyeesiba ku munne Madubala kyeka waliwo eyeesiba ku munne ku mmwe ababiri naye nga bannaye mwebale kutulaba happy new year omwaka gutandise ffe emirimu tukyagikola tukyagendera ddala maaso teri agenda tulemesa okujjako Katonda yatuteeka mu mulimu yekka yagenda okugamba nti kati Adija obudde butuuserekeraawo naye ng'essaawa eno tukyabaweereza era programs zaffe zikyaraninga twagala okubebaza nti mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga bannange mwenna abali emitala w'amayanja abali e Uganda omuntu ne weefiriza ka data n'ogamba mbutuufu kanteekeko ekikendabe neyanza nnyo bakwano ensiima nnyo nnyini ddala aba BBH Travels bangamba nti nkugambe bw'oyagala okugenda e Dubai ng'ofuna visa eri very discounted bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga bw'oyagala okola visa extension airport to airport visa change bakolako bulambalamba aba Platinum Wellness Spa nabo we bali nnyo okulaba nti bakufaako osoogendako mu sauna mu massage osookola ku Moroccan bath yabwe ennungi nnyo basangibwawo Kongwe Buziga off Lumala access oba ku Ojes Montel banaye ensanyusa okubalaba Madubala nsanyusa okulaba happy new year tu naye nabikooye ebyo byetaagako mobile money happy new year fo obusiraamu tebutulagira happy new year no Allah bw'aba aguleese ng'oguyingidde alhamdulillah era n'okugenze gamba okukwagaliza omwaka omupya omulungi si kibi naye mobile money omwana yategera mobile money ate bano abasipa bano bagogola bulungi emibiri balina abaana abatukwata wegamba embiri zinaalukyusa zino si ze sipa zeri mu kiwuunya zino zaba VIP njagala bankoleko kati ebyo ebyakwenyiganyiga mbu simayanga abaana abakola bwe bati mukwano nagende Canada wali sipa naye nga bakukwata bulungi okitegeera balina care otherwise buza kuba tulaba ku HK Media soko ndeke nywako okunywako anti guno gwe mwenge gwange Madubala ekyo kiba kiraga nti leero lwogenzeeko nedda mukwano bino mbikolanga bya bulijjo buuza ndi client baba siri client wenna olebeesezza akagiraasi okubeera ku site oil opakini osegedde byonna sijje bakimanyi buli wamu kaakati tonkwata sagala kunkwata mukwano baba ajjayo kamera tonkwata bideritingemu tugende maaso assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abasiraamu mwebale era mbasabira Allah obiri ebiganye mugulye mubifune muguno mufune abakyala abalungi nga Adija nga asobola okwekolera nakubira nagamba baby madu gendako ku sijje baby madu genda mu bondi eze sikyayagala buno obuwala bumufuna mpola kafenyere bugga tusanyusa okulaba amanya n'eddoboozi bampita Kalipiro the man omumpembe the devil ant original Buganda wa Madubala ate nga mukulu we oli mukulu wa Madubala ndi mukulu wa Madubala naye twatadde empapula kati tugenda mu DNA naye nagenze bwakedde ku makya leero nagenze okusindikira programu y'okujja ndi tukwatagane nabadde ndi awo nyina ekirooto kye nafunye era Madubala ne mukubira essimu ne mugamba nafunye ekirooto kikanga nnyo kubanga enkya nyina abafu bengenda okuziikula bali 18 bali eno gye baziika Kafeero naye ndowooza emizimu egyo gyonna gyatugatidde wamu era gwe twagenze genda okuwa programu twasuze nga tulina programu z'abantu nga basatu tetumanyi wabe byaviiridde yakunnyonnyole kuba oyinza ogamba nkulimba babaddeko ne programu z'abantu nga basatu bonna bagamba nti leero ani yakukubidde Madubala yakubiddeko Madubala nga tanaba kunkubira omwami gwe bayita Omusudani omumanyi Musudani nobwe nkuteerako audio n'owulya yagambye nti no empewo zange zaŋŋambye nkunoonye mbanoonye babiri era yagenze genda okuŋŋamba Omusudani alina empewo wayi simanyi buuza Madubala kuba simanyi gye byaviiridde Omusudani alina empewo wulira mu buwangwa buli omu alina empewo kati olaba muyoyo Musudani sente zimubuze naye agenda zifuna nga akaddiye okitegedde kati nze Adija nsobola okukukebera wano
mpa left yo right yo Deko yagala kunzibako sente zange no bino bya ddala nkukebera kibatu lwaki tonkeberera mu face kibatu kumpa sente zange emwe bayagundi ebyo byabano naye nze kebera ekibatu kati mu Sudani yagambye ati mu Sudani yakedde nankubira nangamba mu empewo zeewaabwe zimugamba Kalipiro agenda kungulira akamotoka nkitegeera mbwankolere buli kimu nve ne mu ngatto neŋŋamba ate nga n'oyo yankubirako naŋŋamba mu Madubala naggulidde akamotoka mbu kali awo kalinga kabbulu simanyi vitiisi kali awo kalinga omulambo ogwafa amazzi kewumbye bwe katye kapazo liri pazo kakati kalinga omulambo ogufudde amazzi so naŋŋamba ono enyini ke yatuukiddeko naŋŋamba Madubala emmotoka baagiguze buli kimu ekiri ogenda kubeera ku pelolo nga naawe oziikula mirambo miliyoni 2 neŋŋamba naye mu ngatto nfuna mmeka omwezi Madubala wakkiriza okuziikula emirambo sente we ziba ziwera kuba abo baba bafu bannaffe ffe tuliko bamweyana nze ndiko empewo ono omwana yategeera mmane era kati agenda kukkiriza nti oli muganda tugenda kukola kati Madubala okunkubira essimu n'ogamba nti oleeta poliisi tugende tukwate Kalipiro wali oyagala Kalipiro ansindikira emizimu gye wali otegeeza nandi Kalipiro yajja n'angamba mbu emizimu gy'ekika egyewaffe n'ewuwe gimugambye mbu tugende Masaka tulabe taata tumale tugende ku DNA Madubala ng'obwogowo bukugamba nti zenete kamera idete ne poliisi tukwate Kalipiro omusajja oyo twali tugenda mukwata ati the first sindikira emizimu naye ate namwe mubeere serious adija kubanga letumaze lwaki toŋŋambangako kitegeeza naawe weewaddeyo bankwate listen to me nze wemba nkola n'omuntu kati nga Madubala ngono nga ngaye nti leta poliisi tukwate Kalipiro ate nga naye nkola kati lwaki mba nzunza olugamba ate naawe negamba nsirika busirisi naye vidiyo sigikola ensonga eriwo yagenda mu DNA yensonga eriwo ddala muli ebyowulira nga Madubala mugandawo Madubala wa Luganda gwogenza otulaba tulinga ba twins gwe totulaba bano bafaanagana si kufaanagana ntino nga bwogamba ntino waliyo yanga Bobby waliyo simanya Bobby Wine waliyo yanga Kami no neffe bye tuliko tuli ku reality tuyina ekintu tuyina ekitugatta naye kati gwe maama wo yakuzaalawa maama Masaka oyogera ku maama ne taata yagamba ayinayo abaana be yaleka e Rwanda waviira Rwanda oba waviira Masindi saviira Rwanda nze Masindi twasenzeyo busenzi nze nakugamba maama wange yava Masaka eyo oba bamaama bammwe ba Luganda simanyi bw'oyo maama wo ddala gw'oli nayo kakasanga yakuzaala ye maama wange oba yafa maama wo awaali Nantale ye Nantale waali kati gw'owwo yani oba wange bamuyita Nakafeero Christine bafaanaganya ekika Nantale ne Nakafeero bafaanaganya simanyi kubanze kyemanyi maama wange bamuyita Nakafeero Christine Nantale siwampolo Nakafeero wa Nkima kati tetumanyi munange bataata bano kirabika balina ensonga ze bagattawa ze tutamanyi ffe nga tukyali bato kuba ffe natuwebuzangana nga bwe nakunnyonnyola nti maama yava Masaka eyo nga yazaalayo abaana abaatubulako be tutamanyi ebintu nabigambako ate jjukiramu nange kenyini maama ava Masaka ne Madubala naye yenyini maama ava Masaka kati tetumanyi ekituufu naye twetaagisamuko ka DNA katono ate n'okusinziira engeri gyenumbaganizibwamu kati saawa zino emizimu engeri gye ginumbamu ebirooto engeri gye mbifunamu waliwo ensonga eriwo gye tutana kutegeera naye nga DNA ye gyo tusalirawo kati gwe emizimu gikugamba gitya nga gikulumbye amaanyi gange ge gamusumbuwa nina amaanyi segwaloota emizimu wamma emizimu emizimu we gikusanga gikugamba anti kakati ogwasooka Madubala oyo sinze namunoonya ye yakwenoonyeza Madubala gwe wanoonya Kalipiro nze nagenda okulaba abaana bantaaginga mu vidiyo jangu olabe ki jangu olabe muganda wa Kalipiro oyo neŋŋamba kati nali ndi awo n'omuleeta ne mukola ki n'ogamba nti Adija mumanyi Adija neŋŋamba kati ne bakwata ekifaananyi kyange ne bakigatta n'ekike ndabanga
nange nga nfaananamu era wano tugenda kujjako gagozi ffenna si Luganda naye ye agamba nkyafiiringa nti ndiki era n'ebintu bimugamba nti ndiki. Wangamba nti mama bwe yali tannaba kufa yakugamba nti alinayo omwana e Masaka. Si mwana omu baliyo nga basatu naye engeri gye yaveeyo e Masaka tojja kumanya ekyaliwo oba kika kye ekigatta ekika kya maama ne maama wa Madubala tetumanyi kiki ekyaliwo naye kusinziira nange kennyini nze ndi muntu devil hunter okimanyi wekitegeeza mu Luganda kitunnyonnyole devil hunter y'omuntu anoonya emizimu kati n'emizimu nayo gyennyini giba ginnoonya so kati mba nnengerera wala ekitegeeza ndi bwe mba nyina kinalabawo nti nze ne Madubala waliwo ensonga eriwo ensonga eyo gyesobola kumala gavaayo ninjogera mu lwatu nga tetunaba kutuuka mu DNA yesalawo wakati emizimu gino gy'oŋŋambye gye walaba gyakugamba giti baŋŋamba mujje mu mbeera mbi baŋŋamba Madubala muganda waabonaabona mujje mu mbeera mbi gw'oli mu mbeera nnungi lwaki muganda we yaabonaabona laba nno muganda wa Kalipiro ebyo byayagala kuwulira ku ssente zokka kati Kalipiro oweeteeseteese otya okujja Madubala mbeera embi Madubala anti kati kyetugenda okutuulako ku mmeeza tuteese naye nga olunaku lw'enkya njagala naye amanye nti muganda we wajja ssente buvaabirizi ng'azirya tamanyi okeera ku makya enakuba omuntu ekikonde n'aganyina muganda wange Kalipiro ayina ssente naye alina okuyingira ku ogwo omulimu ategeere wenyina okumugiramu yembeera mbi gyenyina omugjamu kuba bwe muyingiza wali embeera mbi abagivuddemu tagenda tuula ng'omukazi okusaba busala. Kati enkya muyina abafu 18 be mugenda okuzikuula. Madubala naawe ogenda? Tugenda tutandika nkya tumala wiiki ejja ku Lwokubiri. Naye mbadde njala tumale Mmande kuba ku Lwokubiri ngenda kuddayo embalala. Naye Madubala munnaye mugire musibe ekyo ekigoye kye weesiba ono Madubala mwana wa ggwanga. Nze siri mwana wa ggwanga. Naawe oli mwana wa ggwanga. Kati ki ekitulemesa? Already oyina ekigoye. Bwekyoba olina okumanya nti nakagoye keneesiba kabanga bagiyita jeneza ey'okuziikiramu abasiraamu. Njagala kuddamu okola interview endala nzijje nako. Jeneza sikekana akantu ke basituliramu emirala. Waliwo kali ke basimbamu omufu akeeru. Essanda. Kati essanda lye weesiba ku mutwe. Kati okitegedde. N'ofaanana abafu. Nenfaanana abafu era nenkola egyo emirimu gy'abafu omuntu akulabanga omufu. Era kwowo obudde mba mufu era bw'ojjako obudde n'onzijjako waya nkukuba akasuuluulu ku mutwe mba navuddeko dda nakugamba dadi nze nvaako era naawe kennyini okimanyi nti no Kalipiro si muntu wa bulijjo nvaako. Ffe emirimu gyaffe tubeera mu mizimu. Bwe tubeera mu mizimu tulina okubanga twogerezeganya n'emizimu ate tulina okubanga tukwatagana n'emizimu. Ekitegeeza nti naawe kennyini olina okufuuka muzimu. Tolina kubeera muntu wa bulijjo. Nze wenzija sente zange. Ne wenjogera kati abafu abo bennyini ntumiza ne drone leero lino n'essimu njagina ngenda kukuba ng'owulira. Wonna ogenda bateekamu. Sente baazimpadde n'engulamu ne drone 2. Leero ngenda kulyako ku ssente z'emizimu Kalipiro. Bwe ntuuka waka ngenda kuteerako emitwalo gyo 10 tuve mu byapeniyo okutali mobile money bya Madubala byagambye ate nga bituufu. Okitegeera. Oyagala nnyo ssente. I love money more than cows. Era naye ngenda muteerako emitwalo 10 muganda wange ayite mu lunaku ate kameramaani wange. Kameramaani oyo tugenda musootinga sente zazze. Ffe emizimu gye tubeera munnange tubeere mu mizimu naye tuba tukola. Zeeri wa mitwalo 5. Olaba gwe otuuka kaseera n'otandika okuntya. Nedda nze sikutya. Watuuka kaseera n'omanyiira. Naye nkuwa ekitiibwa. Baasi ompe ekitiibwa webale nnyo okumpa ekitiibwa. N'ekyokulala guno tuli mu mulimu. Abantu bategeere omulimu. Naye nti bw'oba okola n'omuntu n'omulala ng'okola naye omulala najja n'agamba ekigambo. Tekitegeeza nti ate odduka okibuulira oli omulala gwe bakyogeddeko. Anti ndowooza olaba emizimu Kalipiro. Oba ono naye yatandise olaba emizimu.
nkugambye kati we twatandise okulaba abatukubira amasimu nti n'emizimu gyatugambye tubanoonye babiri si gwe wekka oli mu Sudani noono bamuyita ne mu Sudani kati kankunyonyole mu Sudani yakedde ku makya nyina ne audio n'owompa essimu yange kuba essimu yange recordinga Sudani yaŋŋambye nti Kalipiro emizimu gyaŋŋambye mbanoonye neŋŋamba emizimu kyeyo gyakulagidde okutuno nti emizimu nze nazuukuse ku makya ng'emizimu nga giŋŋamba nti no Kalipiro tukunoonye tukwataganye saameka nange kenyini nabadde ndi awo nga sirina byakola naye mugamba nti no wendi naŋŋamba kakati nnoonyezaako ku Madubala naye abayaayi bankubyeko vako lyange kati saawa zino kyalina byenkwasaganya. Abayaayi bankubyeko vako lyange kitegeeza ki? Ebintu ebyo bibuuzo oyo bamusitudde ennyumba yonna bamubyeko ebintu bye ne mugamba ogenda bikomyawo mu nnaku 2 era agenda funa sente mama Fina agenda mu nze I can tell you nti tomorrow ogenda kuba bwoti kati gwe mama Fina wayogedde dda naye nze mba nkiraba woŋŋamba nti ye mu Sudani mba nkiraba wano yeah bakubina ebyabafere be South Africa nze ndi oli gino wamugambye nti mama Fina agenda amuwa ebintu mama Fina yakera namuwa miliyoni 1 ey'enkwacyo teyaziwaayo zaali zizze nga ye eza tiketi kati agenda kuddamu amuwe yamukubidde essimu kati mu Sudani yabadde agenze mu nkwacyo festival ne babba ebintu byawaka kati mama Fina namusuubiza omugulira ebirala nze nga nze nkiraba tanaba yamukubidde namugamba banzibye era mami akimanyi naye bagenda muwa akasente very soon miliyoni ziri mu 10. Kati gwe wafuuse musawo Muganda asiri musawo nina bamweyana ku mutwe ndi muzukulu wa Namwame bwa mumanyiyo ekyoto tukikuma lwakuna abamakobe bonna bakimanyi abamakobe bonna bakimanyi nzera nsobola n'okubanga ndi mulavu n'omuwala neneekyanga nenvaako waya nentabuka nze tondaba mu kibuga wenvaako nsanga ndi bulungi nga bwe tuli wano nseka nentuka wali mu kibuga ate omutwe ne gukyankalana ng'olwo kikinga kikennyo olwo mba nvuddeko nga ziri nnye kati gatagatamu eyo emboozi anti gatagatamu kyova olaba nkugambye ffe tuvaako muvaako nkugambye nze nowonsanga nga banange otyo okulaba lindako nkulageko ntino wenabeeredde embalala natabukidde bapoliisi babadde nga 8 nga tebasobola kunkwata nkulage vidiyo baze kumanze baze kumanze naye nze navuddeko kati eno vidiyo gye wansindikidde yannemye okulaba obwedda ninze nsinkane kameramani wange mugamba ate yasooka agiraba mbuulira ekigirimu ebirimu togenda bisobola nga ntidde ebirimu togenda sobola kiro nga ngenda kwebaka gwosobola okulaba vidiyo weetyo ng'ogenda kwebaka kati Adija kati kansoke nkubuuza ekibuuzo kimu just okinziremu omwaka gwakusanga eyo ng'ozikuula bafu ate wembadde sobola kwogera naye nga nebaza nnyo boosi wange oyo amanyikiddwa nnyo akedimu eri mu Kampala yanfuulidde ddala kati expert we yeyakuwa omulimu ogwe gwakusengula bijja bazimbe wowe era ne kati abaana gye bali mu kudda kati nze navuddeyo kati nazze ku booking eno we tugenda okukolera era ogwo mulimu timu leader yagenda okubeera Madubala okuvaako buvi kati Abafu 18 baba 18 eri wabaddeyo omu kwegamba gwe sobola kwogerako naye nga mbadde nkumi bw'amagye security ya amaanyi sikirizibwa emmotoka yange tekirizibwa kugisemberera kubanga n'omusajja naye yennyini abadde amanyi siri muntu wa bulijjo naye nga ate omuntu gwotasobola gattamu ntino gwotasobola gamba ntino kuyisaamu amaanyi kati Adija kankulage nti siri wa bulijjo nava wano nengende Dubai sigwe wankolerako interview tunula embeera gye nalimu okyagijuka tetwagikolera nawali awo wennyini awo entegedde fa amaanyi ge tulina n'abasawo abaganda bagezezzaako okutuwa sente n'abantu ab'amaanyi bagezezzaako okumpa sente banjijemu gundi wange tebasobola sipiritiyo alla
ate olaba gino naye emirimu nga gino kisoboka omuntu ne bamuggyako spirits Eh? omuntu basobola omuggyako ebintu bye byabeera alina ne babitwala Nga nagambye mbu abasawo abaganda mulamu. bwe bamuwa ssente bamuggyeko ebintu mulamu. nga mulamu kaakati ekintu ekyo kisoboka bwakizuula nti olina amaanyi kisoboka kubanga nze sigenda kulimba nti nooba kinze bulijjo ngenda nino naye endimi z'abafu n'obugoye bw'abafu obwo ne babukozesaamu ebintu by'enjawulo naye nga waliwo omuntu yali agezezzaako ate omusajja oyo kinnuma nnyo kulaba nga simwogeddeeko naye ate mba njagala mwogereko yampisa bubi nnyo musajja mugagga nnyo amanyikiddwa yakuyisa bubi atya bubi nnyo kugezako yanzijjako kale yanzijjako bye nali nina kwegamba bakuyita mu Luganda kukumbu oba kukumbuka kola kikukumbula buli kimu kyoyina kukumbula buli kimu kyonna kyoyina amaanyi go goyina mu mubiri adijja nze golawo wano nyina amaanyi g'enjawulo oyagala nkulageko tondaga maanyi nakugana okuntiisatiisa mu ngeri sikutiisa ng'ombuuza ebyo ebibuuzo mayagala kudduka mu kamera otegeera omuntu gw'otudde naye nti mutiitiiza owulira olaba nze sigenda kutya okwogera mbuulire omugagga yakukola ki musajja gwe bayita kyotera boys omumanyi erinnya njadisala musagala nnyo kugira kale tuyingirira nnyo okay naye omugagga oyo yakukola ki anti jjukira nze adijja ffe twali tukola nga tulina amaanyi gaffe ag'enjawulo ku mubiri waŋŋamba ew'omukyala gye wagajja okitegeera kati ate mulimu n'amalala ge twongerako sigamba nti nomukyala kuba bw'otandika okuyingira bino ebintu go gennyini gatandika okwambaza negatandika okwambale kubanga kati we natuukira okugamba nti ntandise okuloota abafu njogera n'abafu g'osuubira amaanyi ago nagakuŋŋanya ningereetako kitegeeza nti nago gennyini gagenda niganumba nigamanya nti kati omusajja ono yatuyamba gwe mulimu gwe ate yatuyamba otulongosa wa we tuli we tuba tuli bubi we tuba tuli ki kati amaanyi ago nigekuŋŋanya nigadda ku mubiri gwo kati kitegeeza nti n'omulala aba ayagala gakozesa ekintu ki okitegeera kyova olaba bwenkeera ku makya niŋŋamba nti no nyina nga luli ewe nakugamba nti nalaba wali eri omuzimu bwenkeera ku makya ninkiraba ekyo kitegeeza nti waliyo omusawo asobola okunkubira essimu naŋŋamba nti njagala onfuniyo olugoye lw'omufu ndwetaaga ate gwe woogenda odutwalirayo n'agamba nti nyamba onkolere wano booti ne booti ngenda kuwa sente bwe ziti kumbe ye alwanyisa nnyo okulaba ndakuggyako ki maanyi g'oyina ye agakozese mu bintu bye abantu bakukubira essimu ne bagamba obafunire engoye z'abafu omu oba babiri kati gwe bw'oziikula ng'oggyamu olugoye oba mulimu buli obugoye bwe babaziika nabwo abo abantu babukozesa babukolerako emikolo gyabwe obugoye oba olulimi olw'omuntu olulimi baluwangira mu mayembe olulimi lw'omuntu baluwangira mu mayembe nanti kati ago amayembe gaba gagenda kusaddaaka anti amayembe ago kyobola olulimi olwo lwogera lwowulira nti n'ejjembe lyogera awo amayembe gaba tegagenda saddaaka abantu anti kati kisinziira oyagala gaki ejjembe ulira kati leka nkuba ejjembe ligaba obugagga ejjembe litya ejjembe litiitiizi ate ejjembe lirina olugambo essasi we livuga wano nga lindiko wano wallahi liba lyatuuse dda ku City Square lwaki byoŋŋamba mbisekerera toseka bino bya ddala ejjembe lyejjembe likukugamba nti leeta Kalipiro gw'osinga okola ki wama Kalipiro bikakasa ebyo no byaŋŋamba kubanga nze ono engeri gye nammanyirira mu komedi ndabanga nnimba oyagala nkukakase kuki ku mayembe oba njagala nkukakase ku byange kuba nze siri musawo Muganda toli musawo Muganda naye mbadde ntidde nnyo okulaba nti n'abantu bakugamba nti n'oleeta olulimi lw'omuntu kati ago amayembe go olulimi lw'omuntu amala muntu kufa anti kakati abo abafudde soogera ku bantu bano abalamu nti ongenda musalamu olulimi ngamba bano abafu kati gamayembe googererawa ati kati kyovola byebiri bye nakugamba dijja gwe atakkirizangako nti neddogo gyeriri tebakulogangako gwerinda bakuloge ejjembe gyeriri amayembe gyegali bagakozesa abantu bye byowulira nti nugundi bamuloze ebintu ayogera ebintu bimwogerera ku mutwe naye noloza nti nempewo abantu bawulira ebyogera ku bbaati naye tebalaba boogera oli mu ansa muzanyira
okitegedde kati gega amayembe kati amayembe jembe tirisobola kwogera nga tirulimu olulimi lwaki lwa muntu bonna abasawo bonna bali bonna boolaba aba balina amayembe gonna amaanyi agoogera si mpewo yeyogera mubaamu ekirimu naye nga ebyo saagala bingiriramu kuba ati binkwatako siri musawo muganda jasi nenyonyolako ku maanyi gange genkozesa era amaanyi ago titwagala nnyo abantu tujjako ebintu byaffe ffe tumanye engeri gye kati omugagga ye bwe yakuggyako ebintu byebyo amaanyi go kiina engeri gye kyakuzaamu emabega kyanzizaamu emabega natunda n'emmotoka zange 2 nali natandika kuzimba obuyumba bw'abagundi ekasangati obw'abapangisa nabo nimbutunda kwegamba nga ndaba embeera lwaki obitunda okola otya nkugambye amaanyi genyina gakola nga yagatwala n'agagata mugagge kati ng'otunda ebintu byo ogazeewo lindako nkikutereezeemuko katono omuntu bwokeera ku makya oli nga bw'owulira ndi mugagga ayina abantu bakozesa naye bw'omubba ssente ezo n'oba omubbako miliyoni 10 toyina kyogenda ozikolamu kya mugaso ekyo wali okiwuliddeko kati kyekimu oli naye aba alina ekikye nga ye kati ate ono ye agezaako kulwanyisa okulaba nti nze nkola ssente buli wiiki nyinza okuba nkolayo miliyoni 5 wiiki oba nenkolayo miliyoni 2 kati ye n'alwanyisa nekino ekyanga kinzigyeko akigatte wuwe kati kitegeeza gwe wandibadde waliwo sitore gye nakolako emu nali nyina kakalaamwe waliwo omwami yansindikirako amajini twabikolera wali eri wametanikira bongo omusajja yansindikira amajini ningakwata najja nago by the way nga ngakutte era kakalaamu oyo yabikwata kati omusajja oyo naye najja nago ningateeka mu motoka ningatuusa wali ne tukola nakola programu zaali eza amajini gaali 2 Kalipiro lindamu kati wagenda omusajja nga akusindikidde amajini n'ogalanga gajja n'ogakwata bwoti bungala n'ogayingiza mu motoka manyi kati ebintu ebimu oyinza okuba nga tobitegeera naye nga okimanyi anti wuliriza okimanyi bano abasajja abakola abadiringa mu golodi okimanyi babeera n'amajina agakuma golodi okiwakanyamu kati geego ge yansindikira kati tebateekawo abapoliisi ne bakuuma golodi gondi golodi tebamala gamusaza golodi naye yennyini mu jjini ono gwe twambala mbulago nkugambye golodi yennyini nga bamusimye wali ng'omugye kongo tomusazza nga toyina amaanyi g'olina oba si kyo olina ogikwata golodi oyo omuteeke mu ggi oyaseka eggi katono oliteeka omulisaze booda bye nkugamba dijja ze nkugambye amaanyi nyina g'enjawulo anti nkugambye omusajja adiringa mu golodi omusajja alina amajini ge yagansindikira nange kenyini yajjanga kiraya nti nalaba kiki kyenyina adija kyenkugamba nti namaanyi getulina ganjawulo nyabantu oli mulala ate noonu mulala mama ng'okigudde anti jjukiramu nze nkolera abagagga bangi jjukira abagagga be bagula amataka nti wano waliwo ebijja twagala bisengula mu mpitire Kalipiro okitegeera kati oli buloka nagandi nze nyina omusajja gwendaba bulijjo ku mutimbagano ogenda tuuka kumbe ng'akumanyi bulijjo abadde akulabanga naye nga takuwa budde takuwa budde nti nanoonye enamba yo naye yennyini yagenda okuggulawo nga tamanyi nti najja sangawo ebijja kati ate ogenda tuukawo naye kumbe naye alina byakozesa kati naawe n'akugatiramu musajja ono singa amuggyako gano nenyongerezaako ku byange eno bisobola okukola ki kiba kisobola okunkolera naye ate nange kenyini siri muntu wa bulijjo siri wakunyigibwa mu ttooke kati sooka ombuulireko olwo amajini wagakwata otya mu ngalo n'ogayingiza gajja mu nnyumba nali nyina emmeeza nga nkyabeera eno zana era ge gansengulayo ne landiroodi nangoba biseera ebyo ne gajja nagenda okuwulira nga akameeza kabuukabuukako ekintu nga mmanyi mmese nga ndi mu kisenge nga mmanyi mmese ne ngamba kanzuuke mpolampola nali nyinamu eddungu ddungu ogimanyi ddungu ogimanyi adungu bino byabagundi nga kuliko akatuli ng'amanyi nti mmese ziri omwo kanzije nkole ki nsaanikireko nkwata akamesa ako ng'amanyi nti akamesa ako kali mu kulya eddiba liri eddiba lyagundi lyakaddungu ako keŋŋamba kuba nkayina mu nnyumba nyinamu n'akagoma kati ng'amanyi nti akamesa kayingidde omu nagenda okulyanga ekintu nga kibuukabuuka buli wenzi eno bweti zigulawo oluggi toddamu kikola ki kiwulira oba kirabako namanya nti nooba mmese naye ngamba kati lumu kandeko oluggi luno nga luggule ngenda soba mpolampola kumbe we nazuukukanga kumbe akato kaliwa kali eno wansi w'ekitanda bwali obwo
bwali bubiri njogera ku bujini bwali bubiri nga bumpi buno bw'abakongo kati ngenda kuvaayo eno kumbe kalike kawa kali kasigina kali mu ddiiro n'ebyo byagenda okujja byali birina ensonga zaabwe kubanga ebintu bino twalimu bantu banna era omulala yagenda wa pasita Tomu ne bamusabira era omulala awo yagenda simanyi saidi zeeyo ku mazzi eyo oba weeyo gye yagenda eyo oba wa musawo muganda ne bakola ki ne bamuyamba kuba ajjukiramu twali tuli ku mulimu gumu naye ng'oli omusajja ng'alina otwetolooza ffenna tukole ki naye bambi bali ne babasabira omu yasiraanira ddala simanyi ne kyakola yadda mu booda naye yali alina ssente ng'alina n'emmotoka yali alina n'akatakisi naye kati yadda mu booda ne booda gyavuga siiye naye nze nganze omumpembe nasigalawo waajukiramu aliyena alina ekigambo kye yaleeta n'agamba nti gwe bw'obanga otaddewo amagezi g'okundwanyisa okunzijjawo manya ndi nange kenyini wentandikira okukola ki nze amagezi g'onoonya okunzijjawo wendi ate nze ndwanyisa okubaawo ekitegeeza nti gw'ogenda kunzijjawo naye manya kintu kimu nti nange ngenda kujjaawo nyina gye nava okitegedde kati ebintu ebyo byatuuka kaseera ebyo ne bivaawo nenzira ku oyo omugaga gwe nayogeddeko naye kyekimu era naye nandwanyisa ne bankolako effujjo lyabwe naye kati ate oli omukyala naŋŋamba otubuulidde amagini wagakwata amagini nagakwata bwe nagakwata n'engalo bwoti bwe nti bwe nakwata erimu niryogera nti ntuli babiri bwe twali babiri omulala aliwa kumbe yasirise wansi w'ekitanda ate kaali kato nimbakwata nga bali abo bugini wali obwo nimbukwata nenkubira kakalaamu nga ndi bubi nnyo nga siina n'amaanyi nga siina kale we nagakwata kwolwo olunaku enkeera nagenda ozuuka ku makya nga so akwata yadde ekikopo kya caayi ng'emikono gisanyaladde era we naduuka kaseera nengatuusa nenkwata amakubo bwe namaliriza okukola interview bwe namaliriza awo nenkwata ekkubo nenzira ewaffe Masindi okyagakutte nagenda nago wavuga otya emmotoka ngo nagateeka mu bbuutu nagasibira mu bbuutu nengateerayo neggi nga ndyasizza nga nyina okugatuusa Masindi maama wange yali yakafa okimanyi nti ewulikika nga firimu oyinza ogiraba nga firimu naye addijja bintu byenkoze ku nsi kuno abantu bantya naye ate bandaba nti byenkola gyebiri bagamba nti olina ebbaala ekasangati naye mbw abantu tebagijjamu bagitya kituufu ebbaala nyina nyingi mu Kampala Kajjansi nyinayo ebbaala ku Musanvu nyinawo ebbaala Kawempe nyinayo ebbaala n'ebuziga nyinayo ebbaala naye sizigendamu simanyi nabirimu simanyi nabirimu otegeera otya ebbaala nti ekoze etya nga togendamu ekisookera ddala tebatubba ekyokubiri ffe tebatunyaga ekintu ekyo njagala obuuze ne Madubala oyo ffe tulina ekintu kitwateekawo naye lwakuba nti twali tetunaba kukunnyonnyola bulungi nga bw'otulaba ne Madubala tulina kye twagattawo ne mmwe ababulawo kimu ku kinoonyerezaako kati mmwe abalina okinoonyerezaako ye abeera mu lukomedi lwe naye manya nti naye si keeki olaba ebintu bya Madubala byayogera oyinza okulowooza nti Madubala ayogeza nti oba ayina amalala oba ayina ki naye ayina akantu kayina ayina obwongo naye ayina n'akalala amaanyi genjogerako naye gayina naye ate gagge tegasobola kwenkana gange gagge Kalipiro nina amaanyi sinagasitula laba nnono gambye nze nina amaanyi nze nga nagambye bugambi nti kati kukaaba nkaaba n'owulira nga nawe weetaaga okukaaba nyina ekintu wano nti bwe kiba kizze nga njagala kwogera linnya lya Adija nti Adija oteekwa okunjagala ne we kiriba ki ojja kunjagala ate ogwange guli mnyomba kazi mukwano wabula osesa abakazi bonna bewegomye kunene okunsinga sirabangako gw'oli naye nti kati tebanzikiriza beera nabo baŋŋamba nti tolina kuwasa
oyina beera awo naye abaana nina baŋŋamba tolina kuwasa wamma bituufu senga wange mu Tanzania yafa ogwo mwaka senga waba mu Tanzania kitegeeza ne taatawo mu Tanzania oludda lwene wa taata azaala bano abaana abalala okitegeera so we yafa bamutega kibumba kya mpisi bamulisa kibumba ky'empisi okakasa senga wange bamulisa ekibumba ky'empisi ali awo Lusaana Kalungu yali akebera nga te yakujjako nnusu ebi ngagamba kati kino na kino genda okole booti ne booti ojja obireete ekoleko basawo banene bamukolako naye nga wali wabeera enkulumu nga afumba ekyalo nga kibeera wali kati yandekera akakomo kano naye wabula Madu oli muyaaye kana akakomo nga saakusanga nako ewava Dubai akakomo nakatereka ebintu omufu byakulekedde togezangako kyambala everyday kati leero kyambadde lwaki lwakuba mugenda angenda kusinkana oyo omuziikuzi w'abafu kikakana akakomo ntambula nako ayina sitoola omumanyi olaba ebiseera ebisinga omuntu tokerangako awo ne weteeka mu kintu kyotali Madubala njagala obeere mwalaali teweteeka mu by'abafu nkugambye senga wange baali mu Tanzania mu TZ yali musawo Muganda era akebera nga ndabaawo naye ng'otuvuddeko ne kwekyo nze nyina amaanyi agange era abantu bangi bagezezzaako ajja kugamba nti alina amaanyi omutuuseeyo asooka afune diarrhea ku malaalo ekintu ky'abafu Madubala njaba bayingira guno omulimu njagala ategeere kino ekintu wammanga ekintu ekiyitibwa eky'abafu olina okyegendereza nnyo nze golaba wano nakugambako nti bwe naziikula n'ensigaza esapuli y'omugenzi bayizewo oba oyagala bagireete kati ogirabe eri mu mmotoka yo ebeera eyo bagireete ogirabeko olaba ebintu by'abafu bino bw'abanga yakikulekera kituufu kiri nti kati kwegamba for example nti no muntu ayinza okufa nga maama n'agamba nti no ekikopo kyange mukiwanga gundi oba gomesi yange mugiwanga gundi okitegeera kati ate naawe kenyini bw'abanga akikuwadde toyina kitunda oba bakibbe naye toyina kitunda kyovola abantu abasinga bonna bakera ku makya oli n'asikira ebyobugagga oba n'atandika obitunda bw'atundako kimu ekitegeeza ebisigadde byonna bigenda nga bikola ki bigwawo naye nga jjukira ye mugenzi yabibalekera nga byabwe kati kyova olaba tolina kola ki emizimu gino banaye gyegiri banaye abantu baleme okulowooza nti giriyo emizimu gyegiri bw'oba okiwakanya munange sefuko lwaki yagwa ekigo ng'avudde mu malaalo bannange emboozi eyo buli kiseera ogiŋŋamba nti nze munaye abantu abamu bo balowooza nti nfe tubeera wano kunyumya mboozi ndi Kalipiro abeera anyumya mboozi emboozi ze simanyi anyumya bintu tetubitegeera tetubirabanga muganda wange ojjako era ku makya ogenda ofuge ku ddaalo ly'omuntu toliddamu ate n'abantu bayige genda bakusala eddagala ku bbeere ku mugongo ku feesi ne wano n'ebigere baba balina okusala omuntu takola mu bafu ndaba bulungi kati bw'okola mu bafu naye ensala nga mingi anti nze bulina ku mbeera nyongerako bulina ku mbeera nyongerako nze gwokola mu bafu kati Madubala alowooza buli omu akola mu bafu kati ngono kameramani bamusala eddagala gundi for to be safe. What do you mean safe? Nze senga buli mwaka ogwayitangawo twakolanga ekijjulo nga tusala kati naŋŋamba we ndiba nvudde mbulamu bwensi ogendanga wano oba ggwe n'olyesala nga ggwe okitegedde eddagala liki takulimba nti bamusaze eddagala n'omutwala mu bafu soka omala omwekebejja nze ono mumanyi ono ayina urban excitement nyingi kati anywedde akokunywa kakafe javas awulira ali big nnyo ngenda sooka musiiga pawuda oliddwaza ise then wemaliriza mufunire ebbombo mufunire n'akeeyo eyo
nakeyeeyo kubanga akeyeeyo ako kayambako n'omukyala nobanga oyina bebi obanga oyina bebi ng'ogeze n'oyendako ebwe tosobola kusobya ku mwana wo kati ebintu ebyo byonna ngenda bimugatagattira bintu bingi byengenda omugatagattiramuko anaabe ndeni wemala bimuwa aloote ekiro akubulire byaloose kuba ajjukiramu ekintu kiri kisooka kuyingira naawe kenyini oba okiwulira ate wabanga amaze biri bwemba amaze obbimuwa n'abikozesa talina kusula mu buliri alina okusula ku mukeeka oba ku kapeti yagenda zuuka ku makya ajja kuwulya ayina ekitanda kye kyabeerako ku tikitoko kya bbulu anaakireko ono n'asula ku mukeeka ono tamenya amateeka omulimu guba gumulemye tomenye gwe amateeka gwe kyokka bana naye nga ebyobuwangwa genda enjoyinge mu mmotoka weerabira omulimu w'endagaano gye wakola ati munaye biri ebintu munaye kituufu kiri nti byandagaano njagala Madubala jangu ngomanyi nti byandagaano nagamba abaana nsooka bakozesa endagaano ojja genda onyumirwemu emmotoka wano wona wali owulire ng'oli ku nkata otandika okwana bubbe byove ku mulimu nandi kati olaba senga yaŋŋamba ekintu kimu abakazi kisiraani imwe abakazi kisiraani nti wewegatta n'omukazi empewo zikukyawa wewegattagatte nnyo nanti ebyange tebyagala nnyo kwegatta nze sobobeera naawe nenkulekaawo nga byonna tubimaliriza wulira nze nkikoze abawala bangi ne batuka ne bagamba bannagira naye nga wezituuka kugwe zaagala empewo zisiima nazo ssebo nze nange nyina empewo naye empewo zange nazigattamu n'ebirala zange nazigattamu ebintu ebirala naye guno omulimu bambi si mwangu nnyo olunaku lw'enkya tulina abantu betugenda okusimula bali 18 mulimu abaana bato basiraamu bamaze emyaka 8 kibadde kijja bagenda zimbawo kati mugenda kujjawo abantu eno gye bazimba factory eno mu Mabira eyo kati twagala bijjayo tugenda bizza gye tugenda obatwala omulimu ogukola kiro kya leero anti kati saawa zino wenjogerera enkya oyo mwana yali yagenda yakomyewo naye yagenza okudda nga bali nga abalala bali mbalala eri Lukunjiri kati nabo bali mu kudda so enkya ku makya njagala mbatwale batandika okusima basime entaana zonna 18 bagenda zisimira ennaku nga 2 oba 3 kati bwe bamala okusima eri gye tugenda obatwala kati bwe basima watugamba omufuta alaba ku njuba webaleka bwekituli omufuta alaba enjuba bagenda kusima wapya ngamba wapya we tugenda okubazza si we tugenda okubajja eri gye tugenda okubajja omumpembenza alina okubaawo bajjukira mbanyi n'okulaba ab'enjawulo babeerawo kubanga olwo olunaku lwoba ogenda okubajjayo obasangawo ku malaalo nga batudde abafu obasangawo emizimu nga gitudde nga balinze obatwala tebasobola kugendayo nga siriiwo babeerawo nga bateesa jjukira bagenda sengoko okuvaawo baba bateesa endimi zaabwe z'abafu kati ate byesobola kumanya kuba mba siri mufu okitegeera kati obasangawo ekiro bw'otuukawo toteekawo ettaala lino lya balubu oba ki ogenda n'akataala akatonotono nga katooki we kati ak'essimu naye bwe mba ntuuka abaana nsooka balindisa kubaako olwo olunaku mbadde njala basalirayo embuzi 2 n'enkoko 2 kati nsooke mbalabe bulungi basitukewo nsooke mbagaye mudde ebbali tusooke tukole ebyaffe kuba nabo bennyini bwe ntuuka mbasaba ne badda ebbali ne tusooka ne tubajjayo kati bwe tuba tubajjayo wano mu kutambula nabo engambya nti nitukole ki tugende bajja nga bagoberera wajjukira guli guba mubiri bo bennyini baba bali kungulu kyobola ngogambe ndi nobasanga kungulu kati ate gwe ogenda okubajjirayo basanga nabo nga bategese kapate kaabwe nze mba mbalaba nyina engeri gye mbalabamu omulimu gw'okuziikuula abafu nandi kati olaba bali naffe tuli bafu ffe tuli mirambo egitambula obadde okimanyi nti budde bwonna naawe oli kimu kati gwetwaliremu ekyo ekiti nti ndi mulambo ogutambula
oli abajja siya fenna nze siriimu ulira oli aba yakusookayo busozi fe obusiraamu bwe butugamba nze nkimanyi nti nja kufa naye siri mulambo gutambula lwaki weebaka n'ofa n'okomawo n'okwebaka tteekwa kati kitegeeza Mungu aba akyakubiseeko ki kaakati osooka n'onaabaako eyo n'amata nago oba ogayina naddala ng'ogendamu ebyo ebintu ekitegeera amata kati sooka ombuulire DNA mugenda gikola digwe ne Madubala okukakasa nti Madubala muganda embapula ziri mu kutambula naye lwakuba ndi Madubala munaye buli bw'omunoonya bw'ati aba abeera agamba nti ndi makindi ejangu onsange wa nawe omumanyi nzijukira olunaku lwe nasemba okwogera naye ng'ongambye nti mulabika muli baluganda ne Madubala watugamba nti omuzimu gwa mamawo tegunnaba kukkiriza kusinkana Madubala kati ki ekyabaddewo anti kakati olaba ekikulu ekiriwo lwaki ng'ogambye nti no bali gondi mu Sudan yatukubidde ku makya bwe yatukubidde n'oli bamuyita cervix oba mu Sudan yabadde ayagala mumuwe content ekyo tekibangayo kubanga jjukiramu nti niwe yankubidde bwe ne mu Sudan muli ba mikwano tuli ba mikwano just yakubidde bukubizi tuli ba mikwano naye nga tubeerako ku TikTok okwo nga bw'obimanyi nga ndabako biki webityo yali agenda kuntwala ku fangoni manyi kati abantu banfaananiza abantu bangi era waliwo nabaŋŋamba ndi nfaanana alien naye ebyo nayo bibaawo naye simanyi nakyo kisoboka naye ate kya Madubala kyo kirala nnyo kyasuseeko waliwo ekitali kituufu kati bino by'oŋŋamba nti no omuzimu gwa mami juzi nagendayo juzi mu kyalo ku Christmas bwe nagenda ku Christmas nentuukako ku malaalo nengasinga kati tuli mu kulya ffena ne mami biki naye bwe nali nvaayo kubanga olwo olunaku bwe navaayo enkeera navaayo 26 nagenda 24 26 nenvaayo kuba nali nyina okugenda embalala so bwe nakomawo nentuuka eno pulaani zange ninzikyusaamu wajukiramu nagamba nali ndi mumuzimbya ebintu nibikola ki engeri gye bamuttamuuko kati awo enkeera ate nenteekawo pulaani nenkwata miliyoni zaali 4 nensindikira wadiwe miliyoni 4.2 nensindikira wadiwe ningamba kiba kibe njagala kati sawa zino kumbaliriza enju ya mukadde eggwe naye yennyini ennyumba eyo weeri kalina eweeri kwe kuli n'ekisenge kye abeere mu kalinaye nali nkyali awo enkeera nagenda okulaba nga ndoosa yandoosa bayizawe na misana twali twebase nga tuwumudde nga tulina mugagga okujja zaali sawa nga 10 awo 11 bwe nalootera mugagga maama yajja nga musanyufu n'asanyuka nnyo n'agamba mugende maaso ne byemukola bambi yambako ku baana bo be naleka ne muzukulu wange muyambe muzukulu wa waliwo muzukulu gwe yaleka mu kayumba naga bambi muyambe yeetaaga kuddayo ku ssomero naga yambako ne ku baganda bo bwe nalanga musanyufu ng'amaze okuŋŋamba ekyo nenkigamba oyo mulenzi bwe twagenda naye abo abalenzi be nagenda nabo nangamba okimanyi nti kintu kyewakoze gaa nti nukate kiba kibe komalize ennyumba ekyayika kye kimusanyusizza embanyonyolamu era kuva ku olwo adijja nkubunyumiza amazima nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu simalangako olunaku nga sifunye omuntu ankubira kumpa omulimu era kuva ku olwo nkugambye kati ndi ku puroguramu nowenjogererako kati wano ndi mukumala mugambye nti anyumye ennyo n'agamba nti mulimba okitegeera kati mbeera kwegamba mbeera muli eri kitegeeza nti obulamu bukyuseemu kati obulamu bulina engeri gye bwazeemu kati ate bwe twasinganye nakabulaaza bannange kati Uganda eno mutwegendereze kubanga tugenda kumala abafu bonna mu Kampala nze nkubuulira maama alina ekintu kye yataddewo ekintu ekiyitibwa omuzadde n'owaba afudde bambi nsooke mmalirize ennyumba ya mukadde ennyumba ya mukadde eno erina ebintu byesibye bayizawe maama oyo yejjana kitema maama alimu ebintu bingi kati njagala nsooke njimale kati olaba kino kye tugendamu ekyokuziikula emirambo tunyumizaamu kubeera international si bino bye tuba byabaddemu ono oligina international world wide nga tulumba ne US anti kati olaba adija olaba sigambye nti no ntumiza drone zange
drone ezo olunaku lw'enkya zigenda tuuka bali muzisibasibako mu galaji naziguzemu ezo ssente buli kimu nga bwe ngambye nti nikyakyuseemu bayizawo njagala ntegeeza abantu abali ebweru abatulaba n'abali mu Uganda sawa zino kati tetuli mu emirambo gigenda kuba gitambulira mu drone kati sawa zino givudde mu alufadi kati zizze mu drone anti kakati nali nyina program yakola funeral service kati sawa zino manya nti kati nyingide funeral service era bwoba omanyi nti noba ofiiriddwa bwoba omanyi nti noofiiriddwa omuntu wo gwe jangu otuweka ssente tugende tukuzikire muntu wo ekijja tukukolere kyabwereere okitegeera kati ffe kyetuliwo essaawa zino mu Uganda kati twagala kwegamba kulongoosa abafu abo buli omu n'owakasente katono tetugoba ssente kati kubanga ti ssaawa zino kyetuliko twagala kuyamba eggwanga kuno kulinga okuyamba teweerabira ekitongole ekyokukifuula professional kiregistering kitambulire mu mitendera emirungi looya wange namukubirako emabega ndooza wayiseewo wiiki nga 2 nenkimunyonyola naŋŋamba nimugamba naye programu zange nali ku January oba mwezi gwa 2 njasooka kuleeta emmotoka ezo then tukole ki tusasule ne license kwegamba tubenga nenge era abantu batuwe emirimu kubanga era batuwe emirimu bana tetukola gwa kuzikula gwokka ekyo kintu nakibagamba tulongoza nnyo nebijja naawe omulamu ali ene wegomba okufa naawe n'ogamba nange singa nze neebaka muno so tuzimba ebijja mukamwana mugani njagala okulaba ku mukamwana mukyala wange noŋŋamba nti njagala okubeerawo paka omwana wange akule afumbirwe ndabe ku mukamwana kati oŋŋamba otya nti nenneegomba okufa kati gwe totuwanga mulimu naye oli atuwadde omulimu yeegomba agamba Kalipiro baaba ate ye w'amaanyi wawulaba abagagga tebasiima naye ono we nabadde yakubye n'engalo omugagga alayika yamwokyezza atuwokyezze agambye 10 nze ndi 5 ate gwogamba agambye 5 oli muyaaya agambye 10 kati nze ow'ekika kye ampe 10 gwe ssebo kaffenyera akuwa 5 abaako ekituli ku mutwe nabannanga adijjo oyina engeri gy'okubamu oluseke mu sitayiro kati ssebo gwakuwe 5 nze nnyinimu gwesebo buli muntu asaba okusinziira ku ekyo kyayagala bakugambye 10 n'osirika nze ne baŋŋamba 10 ne ŋŋamba njagala 5 badde nkyetereza kugamba emirambo girulume naye nga twaliddwa wama bannaawe ffe tukola ebijja tusiba tayirozi tuziikula abafu era netujja n'eddagala ku malaalo byonna tubikola tusobola n'okuwaako ku magezi singa ebijja byo ng'olina ekintu kyoyagala oba kuliko ki oba oyagala kweterezaamu nko ku bijjaawo nti ne bijja tubikoze tutya oba kyaggwamu kamujje tukwamu nko ku magezi bambi tetuli basawo baganda tetuli balogo siri wa Illuminati ekintu kino bulijjo nkikaatiriza amanya n'eddoboozi bampita Kalipiro demano mumpembedde Devil Hunter namba yange esimu eri 07 00 33 65 95 07 00 33 65 95 obanga otwetaaze enamba eno bw'ogikubako 8 gwakyo n'obanga oli ku WhatsApp oba oli America oba oli Sweden oba oli luddawa n'oba ogikubako 8 gwekiro ffe tetwebaka tubeera eva naye kuzaala tuzaala misana bwe tuba tuumuddemu wetutyo bwe tubeera banaye mbadde sangako Kalipiro ng'aseka naye leero omugjeemu enseko ndowooza n'amutuyambako n'akyukako omwaka guno he's going to be happy sebula abantu tugenda abatulaba era abatuwuliriza ku HK Media tubalamusizza era tumwebale kulaba mubeereyo nga mulaba ekiddako twagala tumanye Masaka ene waataata DNA nakola yeeyo basi yeeyo then weba yeeyo tutandika okugugumula abafu omu ku omu tuziikula omu ku omu kyogamba enkyata oliiwo tusobola kola DNA otiddemu enja ngenda kuba nzaani ogambye nze ngenda okuba ki gwagenda okubeera tiimu liida nze ndagira mukole bwe muti mukole ki kati emmotoka ngenda kuwa eri y'omusota kyojja okugendera muliko omusota njagala ogende mweno
mpaka kali anti kati kaliko oyagalako ngenda kakuwa mpaka y'omusota sigagala mpaka olaba otidde emmotoka y'omusota kati gwona azinkula eddaalo gwe tubisobola by the way abo bafu bannaffe wamma bannange mweraba